Yesu Kristo yebazibwe ku Oluganda. Akubuuzaako amannya yenze Kabwana Frank. Mu bulamu buno bwe tutambuliramu ne mu nsi mwe tuli, waliwo eddaala ly'otuukako nga weetaaga kwebaza Mukama, era nga teweetaaga kunyiigira muntu, okumuvuma oba okumuyombesa oba okumukyawa. Ekyokulabirako, awo wooli omuntu asobola okugamba nti si w'osaana okubeera. Emmotoka gy'olina omuntu asobola okugamba nti tekusaana. Omusajja gw'olina oba omukazi gw'olina omuntu asobola okugamba nti takusaana oba tomusaana. Bizinesi gy'olina oli asobola okugamba nti wabbanzibe sente zaatandika bizinesi eyo, oba CEO olina gw'okolera. Emmotoka gy'ovuga oli asobola okugamba nti tesobola yana kubeera yiyo, tekusaana. Oli asobola okugamba nti ekyo ky'oli si gwe asaanye okukibeera, olina engeri gye wakyulumpanyaamu n'okifuna. Olwaleero nziza okugamba kino, ago mazima gakugamba tekikugwana, naye olw'ekisa kya Katonda okiyina. Olw'ekisa kya Katonda oli ekyo ky'oli, osaana kwebaza Mukama. Oli ne bwakuwalana, oli ne bwakwogerera ebisongovu, ne bwagamba nti ekyo tokisaana era tokiri, era si kikyo, kkiriza kubanga amazima gali nti tekikugwana, naye olw'ekisa kya Katonda okiyina. Na kino kitegeere, tewali muti gwa muyembe gwe bakuba nkonyogo oba mayinja nga teguliiko miyembe. Bagukuba amayinja oba enkonyogo nga guliko emiyembe. Kati w'oli awo oliko ebibala, oliko emiyembe. Lwaki teyasobola kwogerako nga tonnafuna mmotoka eyo? Lwaki teyasobola kwogerako nga tonnafuna baana abo, mwami oyo oba mukyalo oyo oba bizinesi eyo? Lwaki teyasobola kwogerako nga tonnatuuka mu kifo awo w'oli? Essaawa zino okiri olw'ekisa kya Katonda, naye nga naawe mu butuufu si ky'osaana okubeera ekyo ky'oli. Weebaza Mukama. Mukama akumpera omukisa.